Gasi yemu ku nsonga Ssemasonga 5 Ssaabasajja Kabaka zaakubiriza abantu okwettanira era nga nsonga yakuna kwezi 5. Olwaleero Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bulimi n'obwegasi Oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo abadde mu bimuli bya Bulange Mmengo n'akubiriza abalungamya b'emikolo okwenyigira mu bwegasi kubanga geemaanyi. Emu ku ngeri gye tuyinza okukola okutawula buli omu n'adduka ku kyakola kwe kwegatta. Ati aba ABSA muliba nga muli ku bwegasi njagala okubasiima nga nze minisita w'ebyobwegasi nti muli ku mulamwa gwennyini baffe gwatugamba muli ku mulamwa gwennyini ogw'ensonga Ssemasonga eyokuna ey'Obwakabaka. Oweekitiibwa Hajji Kakomo agamba nti mu bwegasi abalungamya b'emikolo balina okuteekamu obwerufu okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Abajjukizza okwewandiisa ssaako n'okusomesebwa Obwakabaka engeri gye bayinza okulungamyamu emikolo awatali kutyoboola nnono na kitiibwa kya Buganda. Abantu tubakubiriza okukozesa abalungamya bokka abatongozeddwa Obwakabaka mu kaweefube obw'okukuuma obuwangwa n'ennono n'ekitiibwa ky'obufumbo mu Buganda. Kyekiruubirirwa ebintu byaffe bisigale nga birina ensa. Twawule disco, twawule okugenda mu kiteesa n'okwanjula. Oweekitiibwa Kakomo okwogera bino abadde mu bimuli bya Bulange ekibiina ekitaba abalungamya b'emikolo eky'obwegasi kyabogezi b'oku mikolo United Sacco bwe babadde balonda obukulembeze bw'ekibiina kino. Ssentebe w'ekibiina Hannington Sonko Sembatya ategeezezza Oweekitiibwa Kakomo nti abalungamya b'emikolo tebaagala kwenyigira mu bwegasi nga n'abasinga obungi tebaagala kutereka baafuuka z'enkolawo z'endya kubanga abalungamya b'emikono mu Buganda basoba mu 8 kyokka 8 bokka be basobodde okwetaba mu bwegasi buno. Tukizudde ate era nga bwe bulwadde bwe tulina nti omuntu okutereka kizibu kinene newankubadde nga zaatereka zigenda kugasa ye. Ono era alabudde abantu abatannasomesebwa ku nnungamya y'emikolo nti si baakuddamu kulungamya mukolo gwonna mu Buganda. Kubanga mukimanyi bulungi Obwakabaka bwateekawo salesale nti okutandika ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwa January omwaka ogujja teri mulungamya wa ku mikolo ajja kukkirizibwa kukwata muzindaalo nga tayise mu nteekateeka eno. Fred Sseggujja yalondeddwa ku bwassentebe bw'ekibiina kino era ono agamba nti wakuyamba okwongera ku mpeereza mu kibiina kino. Olunaku olwaleero ate lutandise chapter endala egenda okutuusa ssaka eno ku bintu ebirala bingi nnyo. Neebaza abantu bennatuukiridde ne batuwaayo ku buyambi. Okwegatta ge maanyi ate amaanyi bugagga ate obugagga kukekkereza. Katikkiro bwe yalaba ennamba gye tulina we yasinziira naga nti mu abalungamya abangi bwe muti muteekeddwa okuba nga muyina ssako ebagatta. Doreen Nakajiri ne Richard Mwanje, BBS Telefayina ageesigika.